Essomero lya Kereziya erya St. Joseph's Senior Secondary School in Naggalama mu disitulikiti y'e Mukono lyetisse gannaago mu bigezo bya Senior 4 ebyafulumiziddwa ekitongole ekikola ku bigezo ekya UNEB. Omukulu w'essomero lino, Agnes Nsubuga, wakati mu ssanyu oluvannyuma lw'okufuna ebivudde mu bigezo, yayisa abayizi okuva mu bibiina byabwe ne bagenda we basimba assembly olwo n'abategeeza ebyavudde mu bigezo. Ndi wano okutendereza n'okugulumiza erinnya ly'Omukama olw'obuwanguzi obusukkulumye bwatutuusizzaako. UNEB leero etadde ebigezo, etuwadde ebyava mu bigezo bya Senior 4 eby'omwaka 2023. Twatuuza abaana 293 nga mu abo abaana 291 baafunye first grades ennungi ddala, ng'abaana 2 bokka be baayitidde mu ddaala ery'okubiri. Twebaza Katonda atutuusizza ku buwanguzi obwo. Nsubuga yategeezezza nti ku bayizi 293 abaakola ebya Senior 4, abayizi 291 baayitidde mu ddaala erisooka so nga 2 bokka be baayitidde mu ddaala ery'okubiri. Ku bayizi bano, abayizi 21 baafunye obubonero omunaana mu masomo omunaana so nga ate abayizi bataano baafunye obubonero 10 mu masomo 10. Twebaza abazadde baffe nabo abatuyambye ennyo. Twebaza n'abayizi osobola okusomesa abaana ne batayita. Twebaza abayizi abatatuvuddeemu ne bakola bulungi ddala. Mu abo abayizi 293 waliwo abasukkulumye ku bannaabwe mu nsoma, nga bo mu masomo ge bakola omunaana bafunyeemu kati kamu 8 in their best subjects. Ate ne mubaamu abalala abo babayitiridde ng'abaana bataano bonna mu buli ssomo lye baakola bafunyeemu distinction emu nga baba bafunye 10 mu masomo gaabwe. Tubeebaza olw'obuwanguzi obwo bwe batuusizza ku ssomero lyaffe, era twongera okwekwata ku Mukama atuwanguza byonna, si maanyi gaffe okuggyako oyo ng'atuyambye. Omu ku bayizi abaafunye obubonero 10 mu masomo 10, Pavin n'abakiibi, ng'ebibuuzo byakafulumizibwa, twamusanze mu dduuka lya maama we eritunda engoye mu kibuga Mukono erya Unique Garments, mwabadde akolera avaaka yonna n'alaga essanyu olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko. I studied from St. Joseph's Naggalama. I got 10 in 10. I didn't expect it at all. I'm still in shock. I thank the Lord. N'abakiibi yategeezezza Kyaggwe TV nti ayagala kusoma afuuke dokita, ng'olwo nno atunuulidde obuufu obw'abaganda babiri abaamalidde okusoma ne bafuuka badokita. Ye maama wa Nnabakiibi Catherine Nabule, omusuubuzi omututumufu mu kibuga Mukono,
naye alaze essanyu ery'ensusso. Olwa muwala wange Pretty Pavin n'abakiibi abadde asoma Naggalama St. Joseph. Namutwalayo nga simanyi nti asobola okukola ekyo. Before I wanted the King's College Budo, but we failed because in primary twafuna aggregate 6 and we failed to give us a vacancy there. Kati ne tugende Naggalama. Naye kyakoze mpulira nga ndi musanyufu naye nga abasomesa be badde baŋŋamba muwala mulungi afaayo mu by'okusoma alina empisa nga bamwagala nnyo era ng'asoma bulungi nnyo ate ng'alina dream career ndowooza yeegomba nnyo ba sisters be baddako bombi ba dokita so ndowooza nga naye afaayo okulaba ng'atuukiriza ekyo kubanga abeera nga banne. Nebaza abasomesa bonna nebaza administrator okubanga afaayo nnyo ku baana baffe abasomesa bonna bataddeyo omutima okubanga bayamba abaana baffe okukola obulungi mikwano gye kuba tasobola kubanga buli kimu akikoze yekka. Tubeebaza bonna abaddewo mu lugendo lw'okubanga atuukawo ate era tusaba bongere amaanyi yeyongereyo bulungi kuba ne senior 6 agenda kubeera Naggalama senior 5 senior 6. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city centre to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees baakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you